Okusinziira kwa alipoota Ministry y'ebyobulamu eya Global Adult Tobacco Survey kyazuulwa ng'abantu 1,013 be bafa buli mwaka olw'endwadde ezeekuusa ku kommonta taaba. Ekitongole era kyazuula nti abantu 204 bafa buli wiiki, ekikola omuwendo ogusinga ku abo abafa omusujja gw'ensiri kw'ossa obubenje. Okujjanjaba buno obulwadde ekisooka tebuwona. Kitegeeza tugenda bujjanjaba paaka bw'olugenda mu ggulu okusiikana Katonda. Kati ekitongole ky'obwannakyewa ekikola ku byobulamu ki Coalition for Health Promotion and Social Development nga bali wamu n'ekitongole ekirwanyisa okufuuweta kwa taaba ki Tobacco Industry Monitoring Team basisinkanye okutema empenda okulaba butya omuze gw'okkommonta taaba bwe guyinza okukendeezebwamu. Bagamba omuze guno gweyongera nnyo okula, abantu bangi abakosebwa ekiviirako ensimbi ezigenda mu byobulamu okweyongera. Ate nga bino bikosa ebya bajeti yaffe kubanga ensako y'ebyobulamu egenda ng'ekendeera naddala olw'abo abanywa ettaaba oba ababa mu bifo ne bakosebwa ettaaba kubanga babeera mu Heart Institute, mu Cancer Institute, ate nga gavumenti yokka yegezaako kulaba ng'essaamu mu nsako eyo. Okusinziira ku bano newankubadde waliwo etteeka eriruŋŋamya amakampuni agakola taaba li Tobacco Control Act eryakolebwa mu mwaka gwa 2015 lino terigobereddwa nga bwe kisaanidde. Kuva etteeka lino liyita Pulezidenti n'alisaako omukono era mu 2016 ne litandika kukozesebwa, Tobacco Industry ebadde teripootinga nga bwe kisaanidde, ebadde eripootingako byeyagala kye bayita self regulation. Kino kibadde kikaluubiriza ebitongole by'obwannakyewa okulondoola engeri bano gye baddukanyamu emirimu gyabwe n'okulaba ng'ensako mu byobulamu eyongezebwa. The industry is flooding the policy space with unverified data to protect its profit margins, which is directly violating its reporting obligations as required by our Tobacco Control Act. Mbatubuulidde ng'ebimu ku bika bya taaba bwe bitaliiko bubaka butuufu bulaga bulabe buli mu taaba akolebwa. Uganda National Bureau of Standards yo yegenda n'enoonyereza n'egamba nti taaba zino teziriko ki ebifaananyi ebyo ebiraga nti omuntu bw'onywa ettaaba bikukosa amawugwe, bikosa ekifuba oba bikulwaza. So Uganda Bureau of Standards nayo eteekwa kukola ki? Kwenyigira mu enforcing etteeka lino. Kati nga Paalamenti erimu nteekateeka y'okubaga embalirira y'eggwanga, bannakyewa baagala omusolo ku taaba gwongezebwe kikendeeze ku bantu abamukozesa. Tax generates revenue. Tax reduces on people consuming these products because they become very expensive. And that reduces on access, that reduces on exposure. N'ensalo nazo bagamba nti zirina okunywezebwa okumalawo abakukosa taaba nga bamuyingiza mu Uganda okuva mu mawanga amalala. Okusinziira ku bannakyewa bakwatagana na buli gwe kikwatako okulaba ng'omuze gw'okkommonta taaba gumalibwawo mu ggwanga.